tubaniriza ku mukutu Cookie Promotions. Axam yali ku kamera, so tuli wano tukomyewo era ne Ron Mark Kiyinja official. Mbala mu comment awo mukuba ng'etonya luli mu kibuga. Munnange enkuba mu kutonya amaduuka nga gayingiramu amazzi egayina we gayita. Omulodi w'ekibuga Kampala ng'avaayo agamba ebyo byonna byavudde ku mugagga Hamisi Kiggundu olw'omwala gw'azimba. Nabagamba omusajja tumukwate, nabagamba omusajja azimba mu bumenyi bw'amateeka. Mulaba kyakoze bannakampala era bannakampala mbu abayiririre abasasule emaali yaabwe eyagenzeemu amazzi. Bannayuganda mulinyiigako ddi, mulinyiigako ddi. Nze kale munda z'obusungu okulwanyisa hamu ne zindaga obusungu mbunwanisa enkulaakulana. Kale eggaali zinda z'obusungu bwazo naye nabagamba ekyo tebinjigula tama njagenda mu maaso n'okulwanira ekintu ekituufu. Ndi bannayuganda, omuntu najja n'atwala ebyaffe nga mulaba netukuba enduulu nga temufaayo. Kati wuye mali y'abantu efudde business as usual. Hamisi Kiggundu ateekeddwa okukwatibwa, tuve mu kuliisa ebijanjaalo empiso. Ateekeddwa okukangavvulwa. Afuuse mawale, afuuse kiwagi, afuuse ekyambika. Naye bonna bafuuse kisirikidde kati kyabalidde. Oyo gwe bawaanawaana nti mugagga investor tasobola naggula kasawo ka seminti akalirawo. Oyo hamu tasobola. Bwasobola n'okuzimba ddaamu ey'Ekiiro oba Kaluma oba Isimba oba nga oli ku mwala bw'oti ozimbazimba by'obumbirira alinga abumba ensuwa. Bye bimogoka enkuba byetwala. Waliyo seminti akalirawo. Ekyo neetaaga kisomesa Hamisa Rose agamba nti alina diguli simanya dokita. Twali mu parliament waga visionary dokita biki obo awandiise n'ekitabo mbwa agayidinga eggwanga linaakola biki nga tasobola kugula kasawo ka seminti akalirawo. Aliko ono seminti owa bulijjo azimba toyi mbugwa azimbisa omwala enkuba ejje. Ekisooka njagala sooka tutumira ku Hamisi Kiggundu. Dr. Hamisi Kiggundu sebo nkutumiddeko nnyo. Waliwo ne mukwano gwaye mu family eyo Haji Yasin, bamwita Haji Yasin. Haji Yasin sebo naawe nkubuuzaako this morning. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Haji Yasin Kiggundu. Haji Yasin Ssentongo. Oli Hamisi Kiggundu. Kati Haji Yasin Ssentongo nawe tukubuuzaako. Nnaku zino mulaba nnyo apostinganya ebintu by'omwalo ebyo. Kitegeeza nti omu kubatuwa updates eza buli kaseera ku mwalo ogwo. Era sheno tugibaweereza. Ekisooka nze kankuwe benayogerako nabo. Ninasho gye nakolako ne Balimwezo. Honorable Balimwezo. Abaagala ogira bagende ku channel yange gyeri Ron Mark Kiyinja official. Gyeri naakamala ogiteeka recently. Nenjogerako nenkolako era nation erutamaguzi. Honorable Rutamaguzi. Era naye ragyo eri nagibateereddeyo. Naye lwaki ndeesaba ababiri nti balina kye baŋŋamba bye twayogera nabo. Nga baŋŋamba nti wadde tuli ba opposition ekitegeeza nti tulina okuyimirira mu kkubo ly'enkulaakulana all the time. Oluusi tuba tuleetera abantu baffe nga tubafiiriza. Fine twagala kulaga nti tuli ba opposition proposinga buli ekya gavumenti. Naye oluusi tuba tufiiriza abantu baffe mu bintu ebimu bwe bityo olw'enkulaakulana. Kati webaba ekiŋŋamba ekyo nenzijukira waliwo story twali tukola ku Bukedde awo twali tugikolera Nakasero awo. Kati twali tugenze kuba story endala Nakasero. Kati mu kukola story endala Nakasero ate ne tusangayo story endala. Twagenda kukola story ya Bukedde ebyaffe birala. Naye story endala gye twasangayo yali bweti nti tubabuuza lwaki akatale kano tekazimbibwanga paka n'otuusa olwaleero ake Nakasero. Abasajja abakulu abaaliwo abamaludde mu katale bagenda omalituwa story nga balumiriza omuntu omu. Balumiriza Elias Lukwago yayimirira mu kkubo ly'enkulaakulana y'akatale ako. Bwe batugamba abasajja ne bagamba ne tuzze kukola story endala wano naye tusanzeewo story endala. Kyekyalemesa akatale buzimbibwa nga batuteerako emboozi okuva ku mulembe gwa Sebagala oli Sebagala Seya okuva ku mulembe gwa Sebagala era n'embiranye yaliwo wakati wa Sebagala ne Road Mayor. Road Mayor yali Elias Lukwago, yali
MP wa Kampala Central kati nga atoli ye meya w'ekibuga kati ne banako kugugulana embiranye nekulira ddala kati ne bamalirizanga seya yalinga aleeta enteekateeka ez'okulaakulanya abantu kubanga yali abategeera kakati ate wa Kampala n'akirwana n'ayimirira mu kkubo ensitole ne bagituwa ne batugamba kyova up to now mukisa gwe bali bafunye tegwasobola kubaawo kubanga waliwo omukulembeze yayimirira mu kkubo eryo kati lwakuba nti ensonga ze baatuwa byalimu n'akasente ebyo baali batunyumiza esitole tuligikola olulala ne mbalengeza okulaga nti waliwo oluusi aba opposition we bajja ne boopozinga buli kimu ne bamaliriza nga bafiiriza abantu wabanga waliwo enkulaakulana ezze ogireka nejja wadde ng'agireese si wappateyo obanga avudde ku sayidi ya gavumenti nti ebimu ku bikubya haamu leero tebamukuba nti no byakola bibi bamukuba lwakuba abeera ne President Museveni awagira President Museveni okitegeera kiba kitegeeza nti ekyokuwagira President Museveni bw'obanga gwe twagira President Museveni kiyinza okubanga kibi kuggwe naye ate bwe biba byankulaakulana oyinza okugamba naye ate bino byakoze muleka abikole birina kye bigasa abantu aba because jukira is a businessman of course at the end of the day is a businessman alikuwa businessman naye nga mu byobufuzi awagira gw'otayagala awagire kati tuyinza oga tumutunuya mu biti bibiri omuwagizi wa President Museveni watumutunuye mu kyekiti ky'okubeera businessman akulaakulanye ekintu awa abantu emirimu atandikawo businesses kati kitugamba nti tulina omutunuya mu biti bibiri bwe tutunuya mu biti ebibiri nja kugamba nze mpagira Amisi Kigundo okugenda maaso n'okuzimba omwala 100% muwagira lwaki bw'aba akulaze pulaani yaago nabirabako nze nayitako mu pulaani y'omwala ogwo of course biyinza obutubanga tebagenda kukola exactly bye batulaga mu pulaani naye bwe babanga basobodde okubikola naye batebituukidde ku mutindo guli gwe batulaga mu pulaani because ebiseera ebisinga kya bulijjo bye batulaga mu pulaani oluusi tebivaayo nga bwe babitulaga naye bwe baba nga bagezezzaako kale okubijjayo nga bwe babitulaga mu pulaani tusiime ejja kuba nkulaakulana y'amaanyi e Kampala wano ekitegeera kyegamba ekyokugamba nti amazzi gayingidde mu maduuka g'abantu Lord Mayor n'ovaayo n'otandika okugamba nti bannange oyo Amisi Kigundo era kesise yamukkiriza eri abantu kitegeeza yeggwe omu ku bakulembeze be tusiba twogera bapolisayizinga buli kintu mupolisayizinga buli nsonga ate nemaliriza nga mufiirizza abantu kankubuuze obeera Kampala mbeera Kampala ng'omanyi emirundi memeka amazzi bwe gayingira mu maduuka omanyi emirundi emeka bwe tuyita mu kibuga nga amazzi gayingidde mu maduuka nange genda wano ku bata naliko wano ava ku ebyo genda mu kibuga wakati awo wawe wali omwala ng'omanyi emirundi emeka amazzi gayingira mu maduuka g'abantu gayingira mu buli kiseera yuze twaliko wano ku industry amazzi gayonoona ebintu by'Abachina byonna ojjukira babifuluma byonna nga sitoko yonna gabyonoonye Amisi yamala kugira mwala amazzi gazze gwonoona ebintu by'abantu ebintu by'abasuubuzi mu kibuga emirundi mingi kuva ku mirembe gyonna kuva ku mirembe gy'abasebana paka n'olwaliro amazzi gakyayonoona ebintu by'abantu oŋŋamba otya bukati leero ovuddeyo gamba Amisi Kigundo yaleese amataba mu Kampala nga ne Kampala yennyini ali mu ntobazi otegera kyeggamba buli kimu kyolabawo kiri mu ntobazi kitegeeza nti tuba tulese ensonga entuufu gye tulina okwadressinga ntatupolisayizinga politics nedda nti oluusi Lord Mayor buli waba ayogera kyovula nti nali wano nga nkugamba ku mulundi guno gwokka sisuubira kulaba Lord Mayor nga ajjayo akalulu ku mulundi guno gwokka lwaki abantu balina ebintu byebatandise okubuuka mpola kyokka ate abakulembeze baffe abamu bo bakyalowooza nti abantu bakyali wali we baali babamanyi baatandika shiftinga mpola balina ebintu byebabiraba kati kyovula ntuli ku mulembe nga opposition asobola okuwagira ow'NRM ow'ensonga ogwo omulembe gwe tulimu kati nti Bobi Wine yabitulaze nti asobola okuwagira Kadaga ow'NRM senga aba n'omulamu aba n'ensonga nga n'abantu bamwagala era bamukkiririzaamu otegera kyeggamba tegeeza nti olwokuba nti ono Bobi Wine wa NUP opposition nti alina kuopozinga buli kimu waliwo n'ab'NRM bajja owagira nga bwe nkulaze ekya Kadaga era ogenda olaba nga omulamu gwa Kadaga nga agukkiririzaamu agaye wadde ndi opposition naye ono simuyinaako waffe byakola ndaba birungi tiiki kati wali tuvuddewo abantu bashiftinze bavuddewo wali okuba nti you just want to oppose buli kimu ekijja ekya gavumenti nedda ebirungi tubikkirize bibeerewo ebirungi tubikkirize bikolebwe kankuwa ekyokulabirako kakati bwe banga omwala bagenda kugukola nga bali mu kugukola kati mbuulire oyagala bagukole batya amazzi nga gatambula buli kimu nga kikolebwa ng'ate n'omwala gukolebwa
of course babasazeewo ogukola balina okubaawo ebikyuka mu kaseera ako nga bw'ogamba nti bagenda kukola oluguudo luno wabeerawo ebikyuka suubira nti mu kiseera ekyo enfuufu egenda bakuba wano wonna paka oluguudo luwedde n'omwala naye bw'aba agenda nti leero ngenda kukola omwala suubira nti amazzi gagenda taataaganamu for that time. Anti yagamba Elias yagamba nti oli eyeyita omugagga tasobola nagula sementi akalizaawo agula ono waffe azimba toilets mbu bibyo byonna byabomose byonna bye yazimbye. Naye nze ekyendowooza nakira kyaba engineers nti omusajja tetusobola kutandika ku compromising kuzimba kwe nti bw'oyimirira ku kamera n'otandika compromising okuzimba kwa Dr. Amis Kigundo oba olimba lwaki nti on record asokulaga byazimbyeko n'ogamba ekitegeeza tuba twogera ku y'okuzimba ono osobola omuggyako hadithi kubanga alinako byazimbye bw'abanga n'ekisaawe bwekitugenda ne tukibeeramu endongo neevuga omupiira ne tugulaba nga tuli mu kisaawe kye yazimba kitegeeza oyo muwamu credit bwe kiba byakuzimba ogamba nti ono muwe credit ye. Tosobola yimirira mu kamera n'otandika discrediting Amis Kigundo omudiscreditinga ku nsonga za kuzimba. Alina byazimbyeko ebinene ebisinga n'omwalo ogwo. Kati gungo omukulembeze nga Elias Lukwago bojja mu kamera ng'ozze mu kunyooma kuzimba kwa Amis Kigundo oba olimba. Okitegeeza nti alina byakozeeko ebisinga n'omwala. Kati kitegeeza oye tumuleke omuwa credit ye nti bweba muliwo ekibomose tujja kyetegereza naye tetusobola kusinziira okwo tugambe tebyakola tabimanyi era awo tuba tulimba tosobola kujja mu kamera n'oga byakola tabimanyi. So nze ndowooza Elias yetumusaba aleme politicizinga buli nsonga wabeerawo enkulaakulana alambike bulambisi agikkiriza ebeerewo oba awabule buwabuzi naye ebyo by'okujja ng'okulaga kibi tajja gukola enkulaakulana weebezze bagireke ebeerewo webeegasa abantu bagireke egasa abantu ate nze nkubuulira mazima abantu bagenda bashifutinga bavaawo awo era ojja bbala bakubbalooti ya luno Kampala wano Kalindo ojja kalaba bamanya ng'owapakaati akuttemu ono wapakaati ono omanyi natidde balimu ezo oyo nawe namutiiridde nze naye olaba ku Sande kati alina ebimotoka byasindika mu constituencies ez'e Kampala eziri mu Kampala muno abisindika jjukira bibadde by'ennakawa ebimotoka bya kasasiro kati yabijjeeyo abisindika nti Makindye ku Sande ne bijja mu Makindye omuna ne bisoloza ne bikola kasasiro w'abantu ne bigenda mu constituency endala Sande eddako ne maana biddayo ennakawa ne bikola erimu era bikyaliko nnakawa era nakisiimye teyabijjeeko bigambo bya nnakawa okulaga nti wedde ebibaddewo siga nti naguze byakalulu yaleese buleesi manyi olwa baleeta ebyakalulu kalulu ekagwa ne babijjawo kati yabireseeko ne sitika z'ennakawa balaga nti bibaddewo nga biweereza bannakawa kati mbirese biweereza bannakampala bonna nga yagasseeko n'ebirala ebipya nagambye abantu bagenda kwebuuza naye omulodi abadde mu ntebe omyaka yali atukozeeko myaka 20 wadde ekimotoka ekimu bwekiti olaba n'abeekabuusu wadde ekimotoka ekimu bwekiti kati katwogerere nanti yagambye mbuhamu atugula ffe tumwogereko. Nze ndowooza nja kukanya ne statement gye bakola yasooka Kampala teyeetaaga giwolereza yeetaaga kugizimba teyeetaaga agiwolereza yeetaaga agizimba teyeetaaga lawyer yeetaaga engineer nze nja kukanya nakyo lwaki nze sigenda wagira Lukwago mukana akalulu lwa bintu ebisooka ebyo politicizinga buli nsonga n'okuddisa abantu ne kasasira oyo Lagadi oyo yojosangeko jajja Lagadi agamba yaleeta omuchina akole recycling kasasira oyo then nga alina sente zagenda omugula omukulu we byatuuka mu ofiisi ye nga talaba wakolaki wafunira omuchina n'amugoba ezo stories z'abutalaba wafunira mpulidde nnyingi nina omusajja gwe nakyazaako ku channel Ronnie Mark Change official omusajja bamuyita Seraggala alina ebintu byamenyera ebyemirundi omulodi gyayimiridde mu nkulaakulana nga mirundi mingi lwakuba nti ebyo byali bigambo bye saagala biddamu wano otegera kyegamba so kyevudega nti wetuuka mweye ensonga y'okuyimirira mu kkubo ly'enkulaakulana abalina obujulizi bangi n'abamutiza n'obbaga abakomentinga ne bakuwa. Waliwo n'omulala yaŋŋamba mbu omukulu bagenda eyo mu America omukulu nga bamu ambulance 50 ago Lord Mayor
nga talina kyateekamu nti oba shipping oba byonna biri catered for basenta beeru. Mukulu n'agamba nze ntwale ambulance 3 mu gavumenti ya Mwami Museveni. Zireke. Ate nze omu yaŋŋamba naye mukulembeze mu kitundu ekimu e Kampala MP yaŋŋamba teriiyo muntu yenna ali ku level y'okubeera ng'okulembera ekibuga kyonna naddala mu nsi zino ezaffe ezikula ne batakuwa bintu nga emmotoka bya kasasiro nga bya ambulance n'ebirala. N'agamba omuntu akyasinze okulobinga ye muntu wa local government ne meya road meya be bakyasinze okuwa okulobinga ebweru. Era gabulya nti oli meya oba oli wa local government oba oli road meya bakuwa mangu singa omuntu omulala yenna. N'agamba naye munnaye olumala obbiba wabwe bati kye basooka okukola batalana kutuuka Kampala nga yanoonyeza dda ababigula era babitunda. Bwe yaŋŋamba abalina emmotoka bya kasasiro babuuzanga babigula ku baani. Ojja kwetegereza nga babigula ate ku bakulembeze. Kati abo babaira bakulembeze babaki. Kati weebuuliza nti ky'oŋŋamba nti emyaka 20 tolinayo wadde ekimotoka kya kasasiro ekiyamba ku bantu mu Kampala oweereza bantu. Andi ajjaga Mwami Museveni yabigaana. Ababiri nabbo babiyisaawa. Nkuwadde bali mwezi abadde Nakawa. Nakawa wali emmotoka bya kasasiro bisiba bisomba kasasiro abantu be Nakawa basobola okunjulira. Yabireeta. Bayita namulafisa nkolo munga baleese ebyuma bino ebyabakazi bana abatunga. Ebyalaani nga bingi n'ebyuma ebire bigenderako. Nabigabira abantu be Nakawa. Uyu bali mwezi. Kyo atali road meya. Nkubuulira mazima abantu batandise okubuuka ku bintu ebimu. Ate era era ne politi ero giwere Bobi Wine oyo kubaayo omu kubasoodde okukola ekintu ekyo okugamba nti abantu natujja bajajingira ku ki ebikolwa byabwe oba wapate kyo oba wapate kitu tunwe ebikolwa bye tuleme kujajinga muntu nga ye tulinde ebikolwa bye okitegeera. Nze njagala kuyimirira ku kamera kutegeeza Dr. Amis Kigundu zimbira ku pesi Yasini Sentongo kyemuli mukola ekyokutereeza omwalo ogwo kirungi. Tuyinza obutasobola kiraba kati ne tusobola kiraba mudda kubanga n'ebibuga ebirala bingi bye bazimbye ku myala bwe gityo n'emigga oluusi egisinga n'ogumwala bazimbye ne ku migga ne bagizimbako ebibuga biramba. So nze ndowooza just tuliwo abamu aba opposition bo baagala ku opposinga buli kimu ekijja naye ate tewali nsonga yonna egemesa mwalo ogwo kuzimbibwa. Mwe mwagala gubeere bwe gutyo bwe gukulabikira bulungi nga gufaanana bwe gutyo. Omusajja akulaze pulaani bwagenda okugukola ne bwe genda okufaanana ne bwe tugenda okubeerawo gwe ng'oŋŋamba mu tekijja kusoboka. Abantu babeera ku bibuga ne bagamba nti ekibuga kino kye muliko wansi waliyo amazzi agayitawo nga temusobola na galaba nga muwedda muli mu kweyagala temumanyi bagamba kino ekibuga bakimuliko bakizimba ku mazzi. Eri ensi zaatuuka ddaawo ffe tetunnaba tutuukawo tutandise okusenvula kale tunaagenda kuzimba ku rivers ku nyanja naye tutandikidde ku myala ate mbu tajja gizimbako. Nze baŋŋamba abakulu abo abasinga aba opposition abalemesalemesa baba baagala kiri Ragadi ky'ogambye Ragadi kye yagamba baagala musooke mubajjemu olage bafunira then baleke bakukkiriza ogende mu maaso n'okuzimba ofiisi zaabwe baabufuula bufo bwakuliiramu. Twagala sinzira otegeeza omukulu road meya Erias Lukwago sebo tukwagala nnyo tukuwagidde emyaka kati 20 n'ogatako yaliko 5 MP nga MP Kampala Central n'abeera 15 bwa road meya kitegeeza emyaka 20 kyaliddeko kimala. Tukuwagidde naye ku bintu ebimu sebo twagala okutegeeza bannayuganda kati baabuuka baagala Better Uganda now wakawuliddeako Uganda now baagala Better Uganda sebo kati bino ebintu byebawuddisa n'ekintu kye balabirako ddala nti kigenda bagasa n'otandika bagamba mbu kibi olw'okuba akikola tokkaanya naye awo abantu baavuddewo. Ate era nga njagala okujjukiza ssebo wano we tulaga wano 226 wano mu kabokisi bangambye abasuubuzi bonna balinze balimu ezo. Davicom tujja kulaba abasuubuzi balinze balimu ezo abantu tebalinze balimu ezo. So awo wennyini nga tuvudde mu nsonga z'Erias ne byalwana byonna